Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bobo firirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito batako. Tubateeko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akole ne ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamazanye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababoda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Awo nga nnengira omusajja ayitawo mu mmotoka agenda awo ku ikwetori awo wagguluggulu awo nga bannange yalona mu biro wange nga sendabirwamu nga sinza munyeze gwe nasanyuka nenfulira nsabala yasendabirwamu nantwalira salaamu Aruna. Oyimiridde. Nga nyimiridde awo ku mulyango gwa Bativala okugeti. Kata amagulu gakukutuke. Gwe wali olabyeko omusajja gwe wayagala edda. Nga tolinawo omugambira I love you. Nayimya nakugamba Assalamu alaikum. Nsaba tugende tuliko kalanchi. Yakugamba tugende tuliko kalanchi.
wulira oyimiridde ku kkubo naye agenda bibye ayimiridde agambye salaamu aleeku tugende ku lunch salaamu aleeku tugende ku lunch wagaana waliwo okugaana wakkiriza nakkiriza nga ntula mu motoka nga hajja ntwala nga nnyumiza mugenda munyumya ki ku Rim Production temwali mu kigambo kya laavu kyonna ng'olwo nange munyumiza bye nalaba ku Rim jjukira luli nagendayo n'endaba ebyaliyo okitegeera otandise okukwata ensobi ne mugamba kati oba ontegedde otya anti oba olina okukakasa omuntu nti ebintu bino waliyo omukyala gwe bayita Stella Kayaga nemugamba naye Stella yatubuulirira nemugamba Stella oyo ayimba bulungi wakuba ebintu ebya kikadde nnyo ate mwetagamu abawala abato be baliwo abato babbata ebiseera nemugamba kati singa abo babbata ye basookayo nga basiteera bano tebannabakola ki Stella olwo omukuba ekikono asembengayo nyabo gwe oteesa netutuuka restaurant tetwatuuka nno abagenda ku lunch ati tetwatuuka mu restaurant mwalagawo twasibira mu office ye office yali awo ku Equatorio yalina office ku Equatorio we twatuukira nga ngamba kabakwetire wano ebyokulya kabantira ebyokulya nga ndya nga mmala okulya yampayo 10 bazaali 3 yampa 10 eza dola eza Uganda 10 eza munange nga ngenda ngate ndi musanyufu esatu wasanyuka sente za Haji Haruna bw'okimanyi ekyo nga matopaayo nja kuwa sente si kizibu akuba kati kuba yeekebera mu nsawo nange essaawa eno siinamu sente naye katulabe zino sente zisobola okuyambako mpazi obadde ogenda wa sobola okuyambako okweyongerayo zekaali munaye nga neeyongerayo ng'enkya ngamba tulina osisinkana nga nenkeera bwe tutyo nga tusisinkana subira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba kiwamma oli bulungi omukyoli ono omanyi kati gwe olowooza nti eno mu Buganda izakyoli mwatufuukidde ekizibu muwe essimu ye atuviire talina na bbina naye bagamba bakyoli balina omukwano naye beeyagala bokkeera tasobola kwagala musajja mulala ate nga ayina ka ankole tovakamo kandabe kakako kayagala kala newe gye walina wano ku mukono eyo kala kati ogenda bumuguza mmeka oyo bamuyitayo oti ayise mu kamera so munnange enagiyita akyoliwenaitamu ate ngenda mu kamera sijja kukwata togenda mu kamera tuli mu kamera olimba so abalabi baffe aba Executive Media twagala okubeebaza nti mwebale nnyo okubeerako Millionaire's Girlfriend mukwano gwe bambi yatuuse n'okukola live agamba abantu bave ku relationship ye nabirabye bambi naye nze kyenamwagaddeko oyo omwana gomite yabagambye ne bwe munaakola mutya bwe yafiirwa maama we omusajja yakaaba n'okusinga ye abo abasajja banne tebalabika omusajja yalabirira omwana bannaye naye bambi Edrin yakola yamufaako naye ng'era wadde yatugambye tugyesonyiwe yabagambye mugyesonyiwe era n'abagamba ne bwe munaaleeta zi vidiyo olina onnoonya bukiriipu obwo gye buli obuteekemu naagaana ne munaanoonya vidiyo ne muleeta bbawe nga yeebase n'omukazi anti olaba kati atenza wamma nkuwagira ng'ayabika biki ajja tuuka ayabike naye bambi ye relationship esigaddewo bannaye ku market ya social media ojja laba nga atulise nga boom tamunaffe teyatulika ani yali amanyi bannaye mukireke tetugenda kisabira naye okutulika tukusuubire relationship eziri ku social media zisobola okuwangaala muleke abantu baagalane nze relationship gye manyi esobola owangaala yeeyo etali ku internet
ayinza abalala mu nsi endala nga zitambula. Si wano Uganda. Fitina eri wano bannange y'amaanyi nnyo tukijja nnyo ne tukisussa. Kati ate abantu abamu wabula eggwanga mwe bali. Be balowooza nti abantu babatijjirako. Nedda batijja ne bakisa bo balowooza ffe abatatijja tetulina laavu. Tetulina be twagala. Bwotyo bw'okyagala. Tulina be twagala. Bwotyo bw'okyagala. Si kugamba muno tulina basajja bangi ensonga tetwagala balaga. Mukwano nno solo mupostinga ng'olina omusajja ogwo omu. Waliwo n'abalina omu nga tebapostinga. Mukwano nze sobola n'obba n'abasajja basatu ate bonna nga mbapostinga. Nsobola postinga abasajja bange basatu ku makya nga nteekayo omu akawungezi neteekayo omulala. Lwaki ne nteekayo omulala. Otya. Anti bonna mba mbaagala. Omukazi ekyo tekikkirizibwa mu ddiini ne mu buwangwa. Kikkirizibwa nnyo. Kasitamba nga sinnasalawo kubba basatu ntwala aliwa. Postinga kiba kirabika bubi ku mwana omuwala. Nedda okupostinga mba mulaga nti mwetaaga. Kyemayi buli we mpostinga mba tembalaga nti mbetaaga. Waliwo omuntu nga afiiringa nti ye bw'atyo bw'ayagala. Waliwo omuntu nga bw'ayagala. N'abalala bambi ayagala abalage nti banne kisoboka. Naye effitina eri ku Bannayuganda. Kati akaakaana ne bba waako bambi mubaleke abo abaana bambi beeyagadde oyo omwana Edwin ayagadde oyo omwana bambi. Nanti kati olaba Mimi waliwo wootuuka nga tosobola sibamanya baabaana oba Sugar yabandeetera namulabira okufa kwa gundi okwa mama we kale namulaba nga mama mulwadde biki nga mulaba naye nga simugoberera nnyo kiri awo mayinza abantu ab'oluzungu olungi sibafa kati wulira obusungu bw'olina bwa luzungu relationship yabo kati ate yera relationship y'omuntu ng'erimu oluzungu lungi sigiwa budde. Lwaki? Sina budde bwa kunnyonnyola. Naye nga kapo yaabwe ekulabikira etya? Bwetyo. Bambi abo abaana wallahi balina kapo ennungi bambi. Bonna bulaba nga buli naive. Bambi olabira ddala ye kapo gye ndaba online okwo. Mwaba abaana ba TikTok. Nze kapo gye ndaba ku online. Eri Rio. Eyaba Mutolo eri yaddala. Mutolo ne Vanessa yaddala. Nakkiriza kati natansobola okukkiriza. Wagirabyewa? Mbalaba baddala. Kati oyinza otya okugamba nti kapo y'abaana abaana teririyo n'ogamba eya Mutolo eririyo kugira nga oyina fitina ku mutima. Yaddala kubanga bambi omuntu okulondayo mu ndabikayo bw'otyo. Wama Edwin, I love your couple. Continue being you guys. Ekirala Billionaire's Girlfriend tonnyonnyola nnyo bantu. Abantu baleke. Abannayuganda boogezaako okunnyonnyola relationship yo baleme kukuteekako maanyi. Kye baagala fitina kati eri baagimazeemu kati n'eno baginoonya. Bannaye oba eno fitina eri mu Uganda yajja etya? Oba lwakuba ebyokukola tulina bitini? Nedda olaba Mimi kati tugenda tulaba ebintu ebyo ne tubateekako nnyo amaaso nga buli nsobi gye bakola tugiraba. Kyekikulu kyokka ekiri awo. Naye era bwe baawukana ndaba abantu abasanyuka. Era tusanyuka because wabaawo omulala ayingiddewo. Ono bw'avaawo wabaawo addawo. Kati addawo tulina omusanyukirako. Yes. Si mitima mubi. Bannaye kankole. Mitima mibi. Ekituufu temulina babaagala. Omuntu yenna bw'aba alina gw'ayagala bw'alaba banne abali mu laavu munnange ayongera basanyukirako. Naye buli w'olaba nga tebakwagala bulungi ng'ate olaba waliyo be baagala obulungi Sumaye ekintu ekyo kibaluma. Kati nze siina mukazi gwenda baali mu mukwano ne nsanyuka. Taliyo. Mbu bano beeyagala kambeere happy. Okimuzirabye lwaki? Because mmanyi basobola okubeera happy right now naye nga ebadde emabega. They are not happy. Yes. Era nze sola sanyukira bufumbo bwa muntu bambi bawangadde basanyufu nedda. Naye ekyokuba nti bawangadde ekyo kyokka kisookera ddala ne kikusanyusa. Nti wadde obufumbo si bwangu. At least she's trying her best with her husband. Simanyi oba mutima mubi ddogo effutwa n'obutaagaliza bikuli ku mutima. Sumaye kwata wano. Kwata wano bw'oti. Kwata ku left. Gamba ndi mulogo. Gamba ndi mulogo. Oyalenze Mimi ndeka. Nina effubitizi. Gamba nze Sumaye. Abasinga gomuyita Nalongo Makula. Ndi mulogo. Kubanga sagala bantu babeera mulaavu.
Gamba ndi mulogo. Kale ndi mulogo. Nine futwa. Nine futwa. Obutaagaliza. Obutaagaliza. Enge. Naye Mukama nsaba onzijemu ebintu ebyo. Naye Mukama nsaba onzijemu ebintu ebyo. Ntandikola babali mulaavu. Ntandikola babali mulaavu. Ngambe mashallah. Ngambe mashallah. Naawe Katonda agenda kuwa Sumaiya. Nyenye omutima. Gugu we mbasi baagaliza tebajja kumpa. Katonda tajja kumpa muntu. Omuntu yenna bw'oba toyagaliza Katonda tatera kuwa. Sinze tebinsanyusa. Nze bwe ndaba abantu bayisisanyuka like tebinyumira. Sibyagala. Nala ekire kikazi. Ata yogera alyoke. Gusa sibyagala. Otya. Tebinkolera nze. Gwe bambi omanyi kati obwo bwana nga butadde ebintu byabwe buli omulenzi asurprises omuwala bambi olabira ddala ebintu ebirungi n'ogamba wow they're enjoying their moment. Ate manyi lwaki tebinsanyusa neebuuza lwaki ffe Katonda twetereyo bantu ng'abo. Ya Allah mujjeemu fitina n'effutwa n'obutaagaliza ebimutudde ku mutima mukyala musiraamu mujjeemu effitina Mukama Sumaiya muntu wange wallahi yamba. Sumaiya fitina effutwa obutaagaliza ebikutudde ku mutima byaki. Anti kati neebuuza lwaki ekintu kyoyogeredde abakazi bangi kati betugenda olabanga n'obusungu ku bantu abaagalana. Abakazi bangi bali eyo balina obusungu ku bantu abaagalana bulungi nnyo because ogenda n'olabanga gwe wakafumbirwa malya 10 gaganye tonnafunayo akwagala yadde akuwaayo ekyokolo. olaba Mimi ali maka ge emyaka emeka tebeenyiinya okitegeera kati nga yebuuza yo owa Mimi yava mu nsi ki abange gye bataava. Kiraza omukyalo omusajja okera ku makya n'awa mukazi w'emmotoka kati nebuuza sikisobola kusanyuka kati nebuuza gwe owuwo yatondebwa atya nga alina ssente. So Sumaiya bamusiru mu butongole olina effitina ggwe era ogirangiridde. Ayi serious. Ye bayita fitina. Nedda kale nze ng'omuntu njagala nnyo okwogera amazima ekindi ku mutima. Nze nange kyenkwagalako bambi. Nze simanyi kubeera awo n'embeera n'ekintu nze wonkulaba n'ekintu nga nze sisobola kukifuna. I cannot be happy for you. Nti lwaki yakirina. It is bad. Oho nno bulogo obuli open. Nedda si bulogo. Ate si nze nzekka abantu bangi. Abantu bangi bali eyo nga bwakulaba Sumaiya naawe okimanyi nti kati nga bw'oyagala okugula emmotoka ne luli wakyogera bambi nendaba abantu mu comments nga bagamba Mukama nange mpa ssente ngule emmotoka nawe bagenda kukulaba n'emmotoka era bakufitina era wagenda bba yanyiiga lwaki njirina agambe kale omusajja yamulemu gimuga naye agyegulidde abaana abo ssente bazijjawa okitegeera Yesuma amugjawa ssente. Alhamdulillah. Waliwo yaŋŋambye nti main activity gye mukola tetuyina yaseera mbugwe yakatandika otunda pyantula wano otandise okuba nga ogula emmotoka neddala pyantula nsonga zakwegatta obwiki abantu beegatta buli ssaawa naye wetwogerera wano wali abatwala atuse okuguza emmotoka emiliyoni 5. Mimi kankubulire abantu beegatta buli kaseera wetwogerera kajjira wano ne bakabaye bameka olowooza bameka balina ekisooka bakazi bakalu ekyokubiri abasajja tebakyalina maanyi gali mu kisenge ekyo badde okimanyi kati nze eddagala lyensinga otunda eddagala liba lyabika ebya eryabakazi okufunda eryamazzi n'ebasajja maanyi g'ekisajja manyi lwaki because abakazi abaana basajja bangi ava wano nadda wali nadda wali nga lwaki oyaba malaaya osobola okuba n'omusajja leero ne mumala emyezi gyammwe nga jjo nga takusanyusa noga let me try number 2 ne number 2 n'atakusanyusa n'okomekeza nga abaana abawala ekyo si kirungi tujja batambulamu tukivumiririra wano tujja batambulamu mpaka wetunaafuna omutuufu tetugenda kubeera ku musajja omu kubeera awo mboono nedda ono bwagenda nga tufuna omumala omwana yatugambye tujja batukwasa traffic jam mwana alina ebigambo naye aneegezaamu abasajja babeera batukwasiza traffic ono bw'avaawo ate by the way naye wakitugamba tetukkiriza kumenyeka mutima ono bw'avaawo yingizaawo mangu omulala nze saagana kumala lunaku nga sinnateekawo omulala so Suma abadde olina emboozi gy'oŋŋamba wano baakufera omusajja yakufera ng'omanyi Haruna oyagala Haruna nyabo emboozi ndalamu munange waliwo omukazi yakutuukiridde munange
omukazi ng'ajja nga ŋŋamba Naalongo nkulaba ne Zubeida nsaba kuntuusa ku Zubeida nsaba kunnyamba ndi lubuto lwa serebu. Serebu ki? Nze serebu ki? Nga ŋŋamba bwali lubuto lwa David. Namugamba okakasa? David ki? Lutalo. Namugamba byogero bikakasa? Bikakasa n'ennamba ye yiino. Ne ku profile picture ye yaliko. Mukazi wattu sina nnamba ya Lutalo. Nga ŋŋamba ndaga ku nnamba. Chururu nga scrollinga. Yansanze kaduuka kange. Yagenza oteeka mu mukwano nga kuliko Davis Majuni ya Lutalo. Ye teyakalaba? Ye amanyi ye Lutalo era emyaka gyonna gyamuyagalidde amanyi ali ne Lutalo. Kati wamugambye nti ono si Lutalo? Ne mugamba yi ono nga si David Lutalo. Ne mugamba ono bamuyita Junior Lutalo. Nanga mazi yangamba ye Lutalo. Era nga ne chat yawe balaga anyumya na Lutalo. Ne David ndo kati alina ovaayo ekintu ekyakira alabe bwagenda kisolvinga. Bambi era kigenda muleetera ebizibu bingi. Nabadde ngenda kuira anke simu mugambe anko waliwo omukyala wano bambi Lutalo yamufunisa olubuto. Naye ekyannyambye kebeera profile picture nendaba ne mu chat nga n'ebifaananyi yamusindikira nga si Lutalo. Nga n'omwana amuweereza obuyimba n'abuddamu mu ddoboozi lya Lutalo lwennyini. Ayimba nga Lutalo era? Nkutidde. Audio ngeragira ddala bannange omwana nga muyimbi. Abaana balina obulamu naye kyankwasizza ennaku ne mpulira nga ennaku ennuma. Kubanga kibi naye kibi nnyo eri brand yaffe ya David Lutalo. Ayina olaba bwagenda okyanguyira ekintu ekyo. Nawulidde ennaku. Because kati oli ataakikozesa omukwonoona erinnya ly'omusajja lyazimbidde ebbanga. Okitegeera. Kuba ate bw'aba atandise okukoleramu ebyo ebintu by'ekisiru. Omanyi omuntu asobola okukozesa erinnya lyo n'afunamu ssente watandibadde wabi. Naye kasita atandika okukola ebintu ebibi. Ng'ate alaga nti asobola okweyita Junior Lutalo. Kasita takoleramu bintu ebyo. N'ekirala kasita tayongerako nti yenze Lutalo ate. Ye yeeyita kati ye teyeeyita Junior Lutalo. Ye yeeyita Lutalo. Lutalo. Waba akwana. Ongambye naawe era baakuferako. Nkutidde. Nkugaye nawulidde ennaku. Nengamba bannange bino ebintu bikyasobola okubeerayo. Gwe baakufera mwaka ki? Kiseeko emyaka giwerera nno ddala nali nkyali kataala. Awo anti wayagala nnyo Aruna. Shamimu nze omuyimbi wange. Nze n'essawa ya leero okugamba nti nno njagala Mary Butter. Nayagala Mary Butter because namusanga mu Cream Production. Kati nenjagala Aruna Cream najagala yo nga yo. Kubanga kale na panange na story mpanvu. Jimpe mpa story. Eyo yagala Zubeida. Kati munange nali ndyawo nga ndaba kale nga mpuliriza obuyimba bwani bwaruna nga bunkuba ebiseera bye kwaliko akayimba ka Mary Butter aka disappointment. Ave nyuma nnyo bwe bane goyagala naye nga kakuba okufaako obufi. Kati nga wakyayambala ebiteeteeyi. Nga akyayambala ebiteeteeyi nga ngamba bannange ndisinkanako ddi omuntu ono Aruna. Igwe olaba Mary Butter? Mary Butter namulaba. Naye nga mu mutima ogamba. Kati nga njagala Mary Butter naye nga njagala kusisinkanira kaani? Aruna. Kitooke. Kati lumu balina show yali ku Busabala Road bayitayo Kibiri. Kati ku gundi ku mulyango kwaliko bambi ono omugenzi Adamurana. Mungu amuwe ekisonyiwo amukole ki basima batya? Amusonyiwe ebyamusobako. Aba amuwe ekisonyiwo. Yes. Kakati munnange nga musangayo ku mulyango. Kati Adamurana nga ate ye ayagala nze. Kati ate nze nga njagala ani? Aruna. Kati we natuuka ku mulyango bannange yankwanirawo nayingira na bwereere. Ani? Adamurana. Nayingira bwereere kati nga ngamba ani gwe muyimbi kiko ulya gwe yagala olabako kuki? Ga atandise olaga amaanyi. Nenga banaye sobola mugamba nti Aruna. Kubanga ono ankwanyi. Kati ate kyali kinenenenemu. Nga nange nkyagadde. Naye nga jukani ne wange gwe nkola ki? Gw'okimye. Munange. Kati kole kwa esawa namugamira njagala ba Mary Butter. Nga ngamba tugenda omulabe nga bantwala backstage nga ndaba buli muyimbi. Nga mulabako bwenti. Nga hajja ntoera salaamu. Kyali kitya? Nasanyuka. Ne mukwata mungaye batinagamba oze Adam. Yamuyita Murana Murana. Ono ukoze tutya koli ono mukyala wange.
Ya papa abadde biki byayogera ebyo awo nno olunaku ne luziba ne ŋŋenda naye wagenda otya nga ŋŋenze ndi musanyufu nti nkutteko kwa Aruna era nsanyuse kaakati engeri gye twakoleranga ku Baati Valley mba ndi awo nga nnengira omusajja ayitawo mu mmotoka agenda awo ku Equatorial awo wagguluggulu awo nga bannange ya Aruna mu biro wange nga sendabirwamu nga sinza munyeze gwe nasanyuka nenfulira nsabala yasendabirwamu nantwalira salaamu Aruna oyimiridde nga nyimiridde awo ku mulyango gwa Baati Valley kati amagulu gakukutuke gwe wali olabyeko omusajja gwe wayagala edda nga tolinawo omugambira I love you nayimira nakugamba salaamu aleikum nsaba tugende tuliko kalanki yakugamba tugende tuleke lanki jukira oyimiridde ku kkubo naye agenda bibye ayimiridde agambye salaamu aleikum tugende ku lanki salaamu aleikum tugende ku lanki wagaana waliwo okugaana wakkiriza nakkiriza nga ntula mu motoka nga hajja ntwala nga nyumiza mugenda munyumya ki ku Rim Production temwali mu kigambo kya laavu kyonna ng'olwo nange munyumiza bye nalaba ku Rim jukira luli nagendayo nendaba ebyaliyo okitegeera otandise okukwata ensobi ne mugamba kati oba ontegedde otya anti oba olina okukakasa omuntu nti ebintu bino waliyo omukyala gwe bayita Stella Kayaga nemugamba naye Stella yatubuulirira nemugamba Stella oyo ayimba bulungi wakuba ebintu ebyakikadde nnyo ate tumwetagamu abawala abato be baliwo abato babbata ebiseera nemugamba kati singa abo babbata ye basookayo nga basiteera bano tebannabakola ki Stella olwo omukube ekikono asembengayo nyabo gwe oteesa netutuuka restaurant tetwatuuka nno abagenda ku lanchi ati tetwatuuka mu restaurant mwalagawo twasibira mu office ye office yali awo ku Equatorial yalina office ku Equatorial we twatuukira nga ŋŋamba kabakwetere wano ebyokulya kabantira ebyokulya nga ndya nga mmala okulya yampayo 10 bazaali 3 yampa 10 eza dola eza Uganda 10 eza munange nga ŋŋendanga ng'ate ndi musanyufu esatu wasanyuka sente za Haji Haruna bw'okimanyi ekyo nga matopaayo nja kuwa sente si kizibu kuba kati kuba yeekeberakebera mu nsawo nange essaawa eno siinamu sente naye katulabe zino sente zisobola okuyambako mpazi obadde ogenda wa zisobola okuyambako okweyongerayo zekaali munaye nga neeyongerayo ng'olunaku ng'enkya ngamba tulina osisinkana nga nenkeera bwe tutyo nga tusisinkana bwe twasisinkana enkeera amazima saasukka waawo yakulya mu ofiisi kati ekyasinga okunkakasa nti ono ye Haruna Mbiru serebu wange yanage wallahi obuto kibi era buli wokula nze abantu abamu ku internet nti ndi mukulu ngamba alhamdulillah temumanyi byempiseemu tuuka wano kubanga omusajja yajjayo akapiira nga kabbulaaka nengamba buno baserebu bwe bakozesa wallahi nga sikalabangako wallahi nga sikalabangako era kakantu kampaliriza okukkiriza nti gweni naye ye Haji Haruna n'ogamba serebu nengamba serebu obwayi bwa bbulaaka obwaba n'abatali ba serebu butangala kalalesi twanyumirwa mwekyo nezayo yanyongera 10 zino era yali talinamu 3 nangamba kuddamu tusisinkane teyaddamu kwata simu zange nenkuba amasimu nga ku simu ye namusevingako na Haji Haruna olaga abantu nga mbeera ne mu baganda bange nebagamba nange ze Haji kuba naye nga mwagala musiraamu sikulisa eyo baba balina sho ku kalenda ate mukyala Haji ogenda kalenda oyingire ngenda kalenda nyingire
mukwano waliwo akavubuka so omuvubuka oyo yannemukwata erinnya naye nakati mulaba ali mu bayimbi kale akavubuka kalina ennyindo nnene kawanvu kabeera nnyo mu bayimbi kali nnyo mu Cream Production sikamanyi linnya ke kangoba ku mulyango naye nabwe nkasanga bwe nti anti najja ne nkagamba nze Haji ojjukira namweza message ne mugamba mwalanze ku kalenda njagala kuyingira nagamba ne mukyala wa kojja wange ne mugamba tuli babiri nangamba mujje otuuka ku mulyango bagambe Haji angambye nnyingire natuuka ku mulyango omuvubuka nga mugamba Haji angambye nnyingire nangamba Haji ki ko yeleeta ssente ngamba ngambye nnyingirira bwereere nti Haji ki ngamba Haji Aruna nga nzijayo essimu nga mulaga Haji Aruna wange ngamba obadde ki abaana bawala nga mulina ebizibu ono nga yabeerako ddi Aruna nangamba oyo si Haji ne mugamba olimba ono ye Haji nangamba kampite Haji wano ne mugamba mbita omuyita kati mukyala kojja yali oba awulira nsonyi nangamba tomuyita tugende ng'omusajja ndidde nga mmanyi ye Haji Aruna wallahi nga nina Haji Aruna si yakulya si ye ate backstage walabani backstage nalabanga Haji naye saanyumya naye kiri awo naye gwe nagenda naye mu mmotoka bulangi ono yakusanga ku ikotoli teyali Haji waliyo omuntu afaanana Haji Aruna maama waliyo omusajja oli bannange yali afaanana Aruna yali amufaanana omusajja yantabula nenzizamu mukubira amasimu ne mugamba lwaki wampera ngate nali njagala Aruna nangamba gwani yagamba nti sinza Aruna olwani aba yakulya ale basajja wamala notegere yakulya mumanyi yani ne ku internet mulabako era vunsiro mu room nga mulimu n'ebifaananyi byabwe bambi nga bakola ebyo ebyakatumwa biki naye nga saabiraba kwolwo wagenda ogenze kulaba Haji saabiraba naye abakazi wallahi wookulira otuuka ku myaka gye nnina by'obayise mbiba bingi era nzi kyovola nkubiriza abaana abawala basirimu yakulira mu kifaananyi kya Haji ekyasinga okumbuzabuza kaali kapiira kaali kabulaaka wallahi singa tekali kale singa kaali nnomwe oba naalibuusebuuse mu mangu walaba yayinanga enkofiira nga tevaako ate ng'agifunyamu ng'eya Haji jjukira Haji alina ennyambala y'enkofiira ye yekka tewali mulala agyambala nga Haji nze ndabye abasiraamu bangi Haji Aruna ayambala enkofiira mu ngeri ye yokka kati nga Jolibo yagikopa kati eya Jolibo kati omulala yatandise okwambala nga Haji tamusuza oyo sheyi naye nga gundi Jolibo yali akafunyamu bw'ati nga Haji ngolabirira bannaye nze ndi ne Haji nze era nayagala Haji Aruna nga tamanyi namwagala mu Jolibo nga nze ngenda ne mu bivulu nga manyi ndaba kya Haji ndaba bba wange nga nkubamu obufaananyi mukwano nkutidde kale kondomu ya bulaaka eya bulaaka yandetera obuzibu nakubanga obufaananyi nga ndaba Haji ku stage ng'ayimba Sajjabi mukazi abadde nga nze ndaba ddala buli kimu akinyenya nga bwe nkimanyi atambulanga bwe mwambudde nga mwambula bweti nga bambizi eyiye wafunamu obudde omuga nti Haji munnange bandya nga mumanyi simugambangako naye buli bwe mumusanga ku ekyande mugamba musiraamu ono kale waakiri obanga bannange omusajja ne tukutwaleko ewa Haji omubuuzeeko kuba n'omusajja yasembye okukuba emiggo bakuba emiggo lwa Haji bamuganye okugenda mu kivvulu kya Haji ekyali ku Serena Sumaya bamukuba yenna asala ati bakwasa wano Haji Aruna bambi bamufuna tomulabangako like munyumyemu simunyumyangako naye mulaba bulabi ngenda kutwala ewa Haji mpaayo appointment nkuleetere Sumaya Haji mpaayo kalanchi Haji alanchi ajja jikuwa naye kyeŋŋamba mutuule munyumye omunyumize n'ennaku gy'oyiseemu olw'okululwo olw'okumwagala ennyo bambi abantu baagalira ddala abantu we batyo kati nze njagala Mary Butter lwa Haji Aruna naye Haji oba Haji akuteeke kuba kati nze Mary Butter mwagala nsobola okuteekawo oba nkugambe ki okusanyusa Mary Butter nsobola okuteeka simanyi kyakugezesa naye nze njagala nnyo Mary Butter nti Mary Butter bambi nange nkyagala naye ekisinga omunjagaza Haji Aruna
naye ate ne Haji takimanyi nti mwagala because of the other one. Kitegeera. Kati Haji akuweeyo ka time. Haji muweeyo appointment kino nakyo kiggwe. Tumukuleetere ku gundi alyemuko naawe emmere. Alyemuko naawe emmere ekyo nakyo kiggwe. Ate aludde n'otuwaayo show. Nze mulabirako mu bivulu ne ngamba yooyo. Lwaki togenda wali ku mmere y'abaawo? Mbeera ngenda n'endyawo okwo. Naye era tomulaba? Sitera mulaba. Ate nawe nali so Haji crash wo. Nawe nali ngambye muwe mufunza nalina show gye nali ntegeka nalina mayinza nteekateeka ebivulu mu kyalo. Ne mukwata bwe nti nga manyaawo ngenda omukwatira. Ayo olunaku lwali ttekeri. Nga alina ko show. Kwe gato funanga budde naye nga Haji mbayimbi ani crash wo? Abayimbi bonna abasajja. Haji of course. Haji omwana ono crash wo. Haji nsaba. Aye ndi mukazi musiraamu. Ate kyeru. Ye ate ayagala abakazi abeeru kubanga ne Kemi yali moyo. Ate sinasensebuka nnyo. Naye Haji n'agamba okukuwasa. Okumpoowa? Nemba namba 10. Haji nga bagambye Haji be bamwogera ku babirabo. Bagamba akuba abakazi naye nze nyumira nnyo omusajja nkuba. Omusajja nkuba mwagala. Kubanga kyekimu ku binaga nti anneetaaga. Ate omusajja asobola okukuba nga takwagala. Edda. Teri musajja kuba nga takwagala. Nze bangamba mbu akuba. Nzale byemu actually bimunjagaza. Mbu akwata nakusiba ati. Weewujjiza nako. Ala tasoboka. Wanti njabo. Sumayi olumu osukka. Omuntu nga ne talina kyagamba. Abantu batukooye. Ku lulwo abantu batukooye Sumayi oyogera ebintu by'ekiseru. Bakugambye omusajja akuba abakazi. Mbw ate nze gwe njagala. Bwe munaabalanga mujja mutukaabirira. Amazima nga tuzze mu kusaaga. Omusajja nga nkuba. Simulinaako buzibu because kyekimu ku bubonero bundaga nti onjagala. Hey. Nakalala. Kayinza omusajja atasobola kunkuba mba nkwagaza ati. Ekisooka nze nga nze ndi mulalu. Wamma nnina eddalu nga nze. Mukama Katonda. Njagala yo laavu. Nedda njagala yo laavu eddalu. Edda. Twasobya ki twetonde ya Allah mulembe nga gugenda guggwawo. Njagala nnyo yo laavu. Yandyemu emmere. Osooka onkwate. Wakati obeera ne Sumayi nga ye mwana we olyamu emmere. Obwo obudde obulyamu emmere okukuza omwana. Nze bazadde bange nga banneenyumirizaamu. Kati omusajja akukubye olungudde nga luli we bakkuba. Wafunamu ki? Nasanyuka. Ng'eriiso lyonna ligenzeemu ereedi. Nsobola okukabamu akaseera naye muli kinyongera okungumya nti wano wenkutte kanyweze. Wala ishame mukwe omukazi sajja kuba aba akwaga kiringa ffe abakazi. Kati bwakuttira. Omusajja gw'oyombesa gw'oba oyagala. Tasobola kunzita kuba naye abantu anneetaaga. Yabaga mmenya. Anti mu kukuba bata intentions ze ziba za kutta. Naye asobola okukoleramu ensobi. Nofa. Pozi nga nfudde naye nga. Luli wajja ku Serena nga lino eriiso lirimu ready. Naye nali siraba. Wali olaba. Which is okay. Era yankuba asaasira. Naye nga wenna weezibise make-up. Kati ezo ezimu ku nsonga naye kanfukooli agale ne munaakola kati ezo tezisobola kunnemesa bufumbo bwe mba njagadde. Size ensonga ziyogeddeko za Haji ezimu sizeezo. Yo si nsonga. Era essaawa yonna ndowooza ndi manager wa gundi wa H&M. Ale manyi ofumba emmere. Manyi ofumba. Nesima wayazo zonna kwezira. Wayazo zonna kwezira. Njagala tezikola. Nze ndi okay. Kiki kiyinza okujja mu bufumbo? Anyo sex. Ekyo kyo kinzijayo. Kyekyokka. Naye ebisigadde bwe mba nfunye omusajja ng'anywa enjaga nga nange njinywa. Nga tumenka. No, like wamufuna. Nedda. Kati kankubulirako enjaga y'ebimu ku bintu ebisobola okubuleetera omukazi okubanga oli hayi. Era we mufuna ng'aginywa nga tubeera hayi nga tukyetuusaako. Bw'ofuuka addicted.
Biba byalumu lwe mwagadde leero katukisusseemu. Waliwo olunaku eruca ku nsingo oyagala kisussaamu nabbaawo. Ng'oyagala mukoleramu biri ebyaddala. Haji yennyini yatugamba weefuule malaaya eri omuntu. Nze wabanga mubbi nga tubba ffenna. Ng'aleeta ebizibiti mu nnyumba ng'obikweka. Ate waba ali abantu. Nga tulya. Ate labayo. Kitegeeza era Katonda yakkiriza tulye ki? Wagamba mutulye nga tulya. Kiri kyokka kye kisobola okunnemesa kubanga ogenda kukola pupu yekayika n'akuluma. Kati ate nga bakutaddeyo gundi. Kyekyoka bayidayo kyekyoka ekisobola okunnemesa obufumbo. Osobola olya abantu olw'oku omusajja ali abantu. Ekibanga kye kitusanyusa. Gwe kikusanyusirizaawo. Nze kisanyusa bba wange nange kinsanyusa. Nze nategera kibaita omusajja. Okakono. Kati yakameketa avaako ki? Tasigala nga muntu. Kitegeeza nange nsobola osigala nga ndi muntu. Gwe Zubeda mukyazanyisa obufumbo mmwe. Nze nga nenda awolera abaana b'e Uganda abanoba obuntu obutonotono mbugundi yakoze kino. Ngano. Fatundulina omukazi yalekawo omusajja omulungi Haji. Essaawa eno ali eyaawo mpuguma. Singa yasigala n'agumira emiggo singa ali bubi. Singa tali bulungi. Omusajja akukubya akugyemu olubuto. Ng'osigalawo. Tuzzaawo olulala. Kubeera naye oli yaba yaluteekawo. Kati olubuto lw'otagenda gamba mbuno olina w'olugula. Luli ye yaluteekawo ate yalututte. Lwaki twali tuzzaawo olulala? Mukyazanyisa mmwe abasajja. Abasajja kya bbeeyi. Ababayinamu abaganda. Generation yo afumba. Ffe tujja kufumba. Bwe mba temusobola mu bufumbo muveemu tubuyingire. We are ready. Tuli ready kati okuyingira obufumbo. Nzi by the way ndi very ready. Omusajja ayina emmundu mu nnyumba atokosa abantu amasasi ekiro. Aleese ssente ng'omukweka. Kati aba akubye nze. Nsigadde ndi mulamu aleese ssente ze ngenda okweyagaliramu. Ajidde mu ngoye zijjudde omusaayi. Nga nzooza. Muve namwe mukusaagira mu bufumbo. Musajja aleese ssente ng'odda mu kwezigujiraagira. Si. Kale omusajja nga aleese ssente mu busimanya ze n'omusaayi manya akubye abantu amasasi. Nga nzira mu kuzannya. Nze ntegera olulimi kimu ssente. Mpozi ng'akuba abantu nga tafuna ssente. Awo ayinza obbaawo obutakkaanya bulungi. Naye bwe kibaamu ssente. Nyinza okukubiyita. Basijugana kujugana nti owunya n'omusaayi. Osobola okusula naye mu kisenge kyekimu. Halo nawidde wano gundi Nashi ng'agamba. Mbulwasa simanye yakola biki. Kati lwasa yakola gundi ya. Singa yabimukola akyalina ssente. Nalibadde nvuma Nashi lwakyavaayo. Naye engeri gye yabimukola nga ssente zitakadde awo wadde mbovaayo. Omusajja omugagga takola nsobi. Omusajja alina ssente takola nsobi. Wonna w'omufunira oba kkubye oba asadda oba kyonna kyakola. Like seriously. Obulamu bwo kintu kikulu. Ekitiibwa kyo kikulu. Obulamu bwange kintu kikulu nga bulimu ssente. Ng'ate bulimu obufumbo. Naye gumanya abakazi abagumiikiriza mu bufumbo. Nga balina abasajja abatemu. Naye ng'agamba nze mu bufumbo sibuta. Oluusi osobola okubeerawo nga mu famire yammwe gwewekaweka yali afumbiddwako nga balina tebafumbirwangako nga nze nvaayo. Shiya. Ekituufu leero Sumayi ya mmezze. Kati ate nkumezze eki. Ne mukazi munnange gwe mbadde manyi nti ali gumite iyo. Mukwano tayinza kuwagiramu ebyo bya kisiru. Tasobola kumpagira. Kati omusajja ng'alina ssente ng'akuwasizza. By the way, let me tell you something. Ekituufu ky'olina omugamba butabika. Kati kamba bulirenza abasajja banjagalako ekintu eki. Njogera mazima. Ate mbaagala nga bwe bali. No, like nze omusajja mwagala nga waali.
nze mutasobba n'omusajja emyaka 10 nga simanyi mirimu gyakola ng'ate ndi naye ate waabwe nga simanyiyo ng'ate ndi naye. Lwaki? Because saagala kumanya bimufaako. Obwo buvunaanyizibwa. Si buvuna, osobola okukinoonyezaako ne kigaana kireke kitegeeza alina by'atayagala omanye. Lwaki ningiriza ntuuke ku biri ebizibu ebigenda okunkanga. Kangume mbeere naawe nga simanyi by'okola sikumanyi kasita onsanyusa. Osobola n'omusajja ng'alinawo ekisenge nga kirimu emizimu. Kati ekisenge kye mba nkyagaza ki? Era waba yangamba tokiyingira, wallahi saakiyingira. Naye ennyumba ogibeeramu eyo? Bw'owuliramu ebidduka ekiro mu kisenge kiri nga buli w'oyitawo bwe towuliramu ebintu ebiguluma. Ate biba bingamba ki? Bwe bidduka nga nange entambula byange ngenda gye mbadde ndaga. Ngenda gye mbadde ndaga nkola binkwatako. Bw'owuliramu amaloboozi nga gaŋŋamba nti Sumaya twagala kino. Nga nsobola okigawa? Nkiwa kikyagala. Owulirayo abakazi abafumba abagamba nti gundi anneebakako. Omusajja alina ebintu bye yaleeta ebinikozesa. Osobola okubeeramu obwo obufumbo. Kati kankubuulireko Shamimu. Kangeze omwami wange alina ebintu bye yagula. Ebintu bye yagula byetaaga nze kwebaka nabyo. Tusobola okukuuma obugagga bwe, okukuuma ssente ze. Why not? Kubanga nekiri kibanga otegeera bulungi. Waazo zonna kweziri. Nekiri kibanga musajja. Bukyogamba ono ekintu ekikozesa kyotalabako. Kati okimanyi no waliwo okola sex ng'ozibiridde bw'oti. Ngera sikulaba. Mwamu tu distractinga. Waliwo weegatta ng'ozibiridde bw'oti ng'omuntu tomulaba. Kati kitegeeza nekirimba nzibiridde nga sikiraba. Aleetera nsobola okulowooza nti ndi n'ekyo ekino ne ndowooza bba wange. Sumaya weetaaga Yoseeka agenda okusomerera amajini. Mawulana simanyi oba ali busy. Sina kyendeeta banange nno nze nno ndi okay. Sina buzibu. Bannaye kimala musiibe bulungi mweraba. Si kasho. Si kasho. Kimala. Nammwe abamuzaala mumuyite munyumyemu naye. By the way, nagenze nengamba abasajja abakulu nti no tebalina magezi. Akatunga kaba abantu banyiize nno by the way Sumaya. Bangi. Banyiigidde ddala. Bannange abantu bankubidde essimu. Bannange wayogedde n'otugambako ffe abasajja. Kati gwankubidde nawe weerowoozeemu. Akaseera ke namalako naye walina amagezi. Oba akaseera komaze n'omukazi gobadde naye obadde n'amagezi. Abasajja abakulu tebalina magezi. Ekizibu kye balina obwongo sitooko nkadde. Kati balowooza bagenda tutegeera guno omulembe gwe tuliko mulala nnyo. Abakazi tutegeera nnyo singa abasajja abakulu. Abavubuka abato bategeera. Kati Shamimu olaba abasajja abakulu tebategeera, abavubuka abato bategeera. Ate lwaki ngamba nti okubeera n'omukadde obeera n'ow'emyaka gyo. Ow'emyaka gyo musobola okutegeeragana mu bwongo bwammwe obutono nga bwenkana. Nejjukira buli obwongo bw'oli sitooko nkadde buyiseeko. Kati ye abalowooza ategeera nnyo so nga ate musiru nnyo. Tubaleka bulesi. Noga omusajja ono kamuleke engeri gyali kitange. Kamusaaside muleke akole byayagala. Nedda olaba abasinga abasajja abakulu. Kati ku myaka gye nnina alina okuba nga anzaala omusajja oyo omukadde. Kati respect gy'omuwa si gy'ogenda okuwa omusajja we mwenkana emyaka. In that newe olaba nga akulimbye ojja kugamba it's okay, kansirike. Naye ow'emyaka gyo mujja kwetwala we ziba mpi mujja zeekuba because mwenkana entegeera. Abasajja bakadde balina sitooko nkadde y'obwongo. Balina sitooko nkadde y'obwongo. Obwongo bwawe bukadde nnyo. Ate bo balowooza bategeera naye ffe tubaleka bulesi. Bw'abanga naye alina sitooko nkadde. Bw'abanga era naye alina baatawaanya emitwe nga alina sitooko nkadde. Naye agenderewo. Musiibe bulungi mweraba. Taata wange ojeeko. Executive Media. Focus, innovate, succeed.